Sabbiiti ewedde omuliro gwasaanyawo emmaali y'abasuubuzi e Mukono era ebintu bya bukadde na bukadde ne bitokumuka. Kuno kwaliko embaawo, emmere y'ebisolo, wooteeri n'ebintu ebirala. Abazirakisa batandise okudduukirira abasuubuzi bano okulaba nga baddamu okudoonya ekigulira Magala eddiba okubeezaawo famire zaabwe, ng'olwaleero mmeeya w'ekibuga kino Meeya Kagimu naye abadduukiridde n'amabaati, emiti n'ebintu ebirala. Ono asinzidde wano n'akunga bannayuganda abalina obusobozi okuvaayo okudduukirira abantu bano. Tugenda kugenda mu maaso era nkuba amasimu mangi ku bantu ab'enjawulo okulaba nti ne wayamba, ate nkubira ne gavumenti omulange naddala pulezidenti waffe ow'ekitiibwa Yoweri Museveni, kubanga olaba nti abadde agaba ebintu nga bino mu bitundu ebirala eby'abavubuka. Nze ku mulundi nno ŋŋamba abiwe bano abasajja n'abavubuka abali wano, kubanga ate bwe bakola bagenda okuyamba abavubuka abalala. Kagimu mu ngeri y'emu asabye ebbanka n'ebibiina ebiwozi by'ensimbi okusooka okugumiikiriza abasuubuzi be babanja ensimbi beddaabulule. Ababbanka musobola okulaba abantu bano nti bakozi bamalirivu. Bw'obanga obadde babanja ssente sooka obagumiikirize, sinakindi bongere ssente basobole okukola ate basasule ne ssente zammwe. Abasuubuzi basiimye enteekateeka eno ekoleddwa mmeeya era bagamba nti alaze ekyokulabirako ekirungi eri abakulembeze abalala. Tweyanza nnyo mmeeya kyakoze, byonna tuli basanyufu ng'abatuuze, atuwadde kyasobodde. Nti bantu bangi basuubiza ne batasobola kutuukiriza. Kyakoze kinene gye tuli, yakola transportation okujja emiti gino gyonna egizimbiddwa mu kifo kino gye gyali e Katikkolo, n'atakoma okwo n'atwongera mashini yasala emiti gino n'ebintu bingi n'okutuprovidinga n'ebyokulya. Bwe twogerera abasuubuzi essuubi ly'okuddamu okukakkalabya emirimu gyabwe likomyewo kubanga batandise okuzzaawo ebifo byabwe. Doreen Nakajiri ne Moses Serumaga, BBS Telefina.